ogw'ekisanja kino ogusoose ndowooza mwembusuula omwaka guno teguli ku babaka ba paalamenti bokka wabula guli ku bakulembeze ffenna. Yes, abakulembeze nga bapate nange mwendi ne president ali mwaka guno gwennyini nabano nga paalamenti. Of course n'amasiga asatu gonna naye okusingira ddala gana amasiga abiri ya paalamenti n'eri executive kubanga eri abalamuzi ebiseera ebimu sirowooza ku abalamuzi bo tebagaa nti ekisanja kyawedde kati balonda abalala bapya abatandika ekisanja kyonna. Omwaka guno gubadde muzibu nnyo nti omwaka guno gwatandikira mu kiseera ekya COVID-19. Mujjukira bulungi tugenda mu kalulu nga tuli mu kiseera kya COVID. Kuba omwaka ogwogerwako basebo ne bannyabo ye May ba president yalayira ngenda kuzo mwezi 12 ndowooza omwezi ogwokutaano omwaka 2021 kati olwaleero ziri ennaku z'omwezi 19 so gwe mwaka gumu nga January Kaguta Museveni akutte ekisanja kino ekyobukulembeze ne parliament n'olukiiko lwalwonna. Of course fenga mu Central Region wano ffe tuli mu opposition kwabaka betwalonda kumpi 10 nga mu 10 NRM likabaka 30 so 70% ba opposition. So lwalira amanyi gona tugatunuliza opposition nti batusubiza ebintu bingi era ne batugamba nti boka sattikinga kwambuleera nga biwedde byonna nga biwedde. Kati akazito kali gye tuli tubabuuza mwami Lutamaguzi bye mwatugambanga ambuleera abantu bagipiikinga biriwo ebyaggwa. So olwali nze mbadde nsuubira mbadde ndowooza wayo mwami Lutamaguzi nti olwaliro wandibadde otubuulira enteekateeka yammwe mwavayo n'enteekateeka ali namutayiika gye tulowooza nti ekyo wandibadde otuwa. Actually olwali tubadde tulowooza Lutamaguzi kyetukoze bwe nti tetubaddewo na mbaka wa National Unity Platform nze wendi goli wa DP anti mubwa information ono ogisaba tobanga agiwa ng'oli kuki ng'oli kakati. Yes, exactly. Kakati mwami Lutamaguzi bakutte bendera ya opposition kale katugambe nga bwagambye wa National Unity Platform tugeregeranya omwaka guno guba kutte bendera ya opposition n'omwaka ogwa FDC gwe yakwata bendera ya opposition tutunula where are they. Ennaku ezo mwami Mawe alina statement gye yakola n'agamba nti ku myaka guli ogwasooka nga FDC ekutte bendera ya opposition twalina bwaba muntu yali ananaagira naye ku mulundi guno twafuna bakasiru. That was the statement of Democratic Party president. Kati twagala kumanya statement eyo bogerekeranya kubanga bwolaba kibayita shadow government. It's a shadow of the sitting government. Your shadow government alternatives ziriwo you're nti wow this is good. So nayenze nga ekisooka nga party kubanga nga government eri mu buyinza major program yaffe esinga okuba ey'amaanyi tenna taking place tenna kwata mwaliiro kubanga ku mulundi guno amaanyi gonna tugateeka mu kulwanyisa obwavu mu maka naye nga tuyita mu programu ya parish model mutwese amaanyi. Mukimanyi bulungi programu eno omwaka guno gwetandise yaweereza milioni 17 ku parishes ku buli parish era tulowooza nti omwaka ogujja guno genda okutandika tujja kubanga tuyingidde milioni 10. That is one of our major program. Tuyinza tutya okuyita muno kubanga tukendeeza obwavu mu bitundu byaffe abantu baffe okuba nti baavu tukendeeza okuba ebbula ly'emirimu okuba nga liggwawo era programu eno tennatambula kwemba tennakwata bulungi mwaliro nga bwe mbagambye era ndowooza nti twetaaga okuba nti ate mwaka guno gwe tuyingidde ogwokubiri ogw'ekisanja kino tulaba nti programu eno tugyongeramu amaanyi okusomesa abantu aye naffe ffennyini ng'abakulembeze gijjamu ebyobufuzi wabula okukola kyonna ekisoboka okuba nti programu eno eyamba abantu okuva mu bwavu enebaya tusuubira bwe tutyo. Structure zaffe nga National Resistance Movement ziruddewo kubanga mujjuke tulina structure ziri enkadde tetufunanga kiseera okuva mu COVID okuba tusobola okutuuza National Conference okulonda obukulembeze obupya. Tulina offices nyingi ng'aba NRM
eziri mu bitundu ezitalina either abantu abamu bakyuka abalala baafa abalala bagwamu amaanyi kitegeeza nti structure zaffe abamu tezikola bulungi olw'ensonga tuluddewo nnyo okuzizza obujja. Opposition of course yatuwa wano listi ojjukira legislative gundi watuwa naye ntunula sinnalaba kitambula ekivaayo nga mbadde mbagamba omwaka guno n'ekisanja kino kirabika nga kirimukko mbadde mu gavumenti n'ekisanja kino kirimukko difficulties obuzibu nti background yakyo nga tumalako ekisanja kiri emyaka 2 abantu bali wansi mu covid projects nyingi tezatambula otunulya projects ne gavumenti awantu wangi yateekayo ebikondo by'amasannyalaze ne waya zikyaganye personally navanga tumaze okuteeka waya nyingi dadanga mu constituency yaffe ya Mityana North nawala mbadde mpita lwina badde Bunyoro n'otunuulira waya nga tetunasobola kuteekako tetuna emikondo w'ebiri nenge emitimu awanika naye yes tukugendako ekyo kikulaga kabonerako okungula kakulaga nti ensawo si nnungi kuba ensawo eba nnungi senga olwayo bino byonna biwedde amafuta ge twalowooza okuba nti by this time tujja kubanga tuli mu production. Of course endagaano nyingi zimaliddwa parliament yazimala ziteekeddwako emikono but we've not gone into full production ey'amafuta ate nga kyekimu twalowooza nti kyandibadde kituyambyeko nnyo okulwanyisa obwavu n'okubeera nga tukendeeza tukomyawo sente kuba investment yagenda mafuta mu refinery mu pipeline kuzimba bisaawe enguudo zetukoze twali tulowooza nti mu kiseera kino twandibadde tutandise okubenefitinga. Of course tulina ekizibu ky'emiwendo egyewanise nnyo kubanga ate omwaka guno gubadde gwakondoza emyezi ng'ene emabega emiwendo gy'ebintu negitandika okulinnya because ekyo mukimanyi nti tuli mu nsi the world became a global village tuli mu nsi eri mu kyalo ekinene ekyalo kino ekyene nti ekigudde Ukraine ekigudde Russia ekigudde India ekigudde China kitukosa wano manye ekyo temusobola kukiwakanira kuba mujjukire wano ne covid yali atukosa baali boogera nti ali China naye budakiika nga ayingiddewo Uganda so those effects ezibeera amawanga amalala gonna zitukosezza nyira zibadde zikyatukosa n'ekisanja kino. Half of the omusajja omu South Africa alina statement gye yakola ennaku ezo mu parliament yaabwe yaganaga nti half of the parliament are stupid. Speaker n'anyiiga nnyo wa South Africa namuga please statement eyo gyeyogedde sintuufu giwithdrawing n'agamba ngi withdrawing mama speaker half of this parliament bagezi kugamba almost ekimu kyayogedde naye ng'akyogedde mu ngeri kati ekisooka bwe tuba nga tutunulya parliament njagala tugitunuulire nga Mwami Lutamaguzi gyabadde agamba nti parliament gitunuulire gwe omulonzi gwe walonda bw'obanga wagenda okulonda bwoti biki ebyakuli mu mutwe waliwo abantu amunze nabeera mu parliament y'omusanvu ng'osanga that parliament balina abantu nga Winnie Byanyima Agra Woli nga Winnie Byanyima ne bw'omunyumiza ebadde mu constituency emirundi 10 tasobola kubimanya has was a national figure ye aliwo kuba nti nno he's a legislator at that level waliwo abaka parliament abajja mu parliament nga ebya parliament abimanyi bima tamanyi bijja kugenda mu maaso era ye bino b'omuvunaana nti baateesezza waliwo omubaka bamuwadde ejjofulo ya parliament abadde mbatondera ku gundi nga tasobola okumalako sentence mu luzungu naye nga gwe baalonda ate nga mubaka wa parliament so kyekugamba naye nga ate ekyo kiyinza okuba si kyekyamulondesa bo tebaalonda agenda kuteesa tebaalonda agenda kugoberera project za gavumenti tebaalonda ogenda ku monitoringa baalonda omubaka wa parliament either amaze obagamba nti nze omulimu ogwange omusaala gwange gonna ngenda gulya nammwe era njagala kubasuubiza nze ebyuma wanoonawona mutawaana naye nze tractor zengenda okuleeta temugenda kuddamu kutawaana gavumenti nabaga nti teri muntu agenda kuddamu kuweerera mwana kati ng'obwongo bw'abantu bonna mu kulonda omubaka oyo oba omubaka afaanana bw'atawwe buli ne bw'ayogera ebifaanana bita mu parliament endagaano gye yakola n'abantu bano ndala abaka bano balabulabe nga batambula 520 naye buli mubaka alina endagaano gye yakola n'abantu be era olaba abantu baga nti oyo tumuggyemu obwesigwa si lwakuba nti tamuggyemu batateesa lwansonga nti ku ndagaano eri gye yagenderako tagituukiriza era kyobola ndaga nti ebyogayodaga nti nze nezo bya programu za gavumenti sibiriiko nze munnonde ku ssente ze nnina mugenda kulaba amatanga g'okulukuta bagenda kulaba mwezi gumu myezi 2 myezi 3 myezi 4 myezi 10 omwaka guweddewo by this time Mwami Lutamaguzi actually Mwami Lutamaguzi njagala okubira ogenda n'ogamba nti by this time parliament omuntu agenda okugwa abantu bamaze dde okusala people form opinion in the first year of parliament first year of parliament I've been in parliament 3 terms first year ya parliament abantu bamaze okusalawo either oddayo oba toddayo
toyina kyonza kukyusa in the next 3 years. Never. In the first term Omubaka wa parliament wasingira okufuna loan esinga okuba ennene. In the first term Omubaka wa parliament wafuna sente z'omuzinde ez'owulira ez'emmotoka tajja kuddamu kuzifuna in that way. Mu first term bagamba nti entamwewulira muliro gusooka bw'aba ayina ebintu byaga nti bino byaliko kigamba nti nno sente zeyandibadde akozeseza naye bw'abanga eyo perspective gye yagiramu kubanga aliwo bangi ng'eyo we yaggira yagamba nze olunonda bwe muti temugenda kuddamu bino bimwogerako osima biki bagamba ki olinga nga luno oluyimba lw'owulira omusajja omugamba nti nze olusuku wange lwa seminti ate lussa matooke mawaate bw'ovaako n'endagala njubuluze kati bw'abeera nga Omubaka yabasuubiza olusuku lwa seminti nga temunalulaba temunalulaba by this time yabagamba nti olusuku lwagenda okola lugenda kussa matooke mawaate nga n'endagala njubuluvu. Omubaka oyo ne mwana ayagala okwera olusuku alubike so ati watugamba olwo lujja kuba lwa seminti watugamba olwo lujja kubanga matooke mawaate olwo watugamba nti lujja kubanga lussa endagala njubuluvu kati abantu batunudde omwaka ogusooka olusuku lwa seminti and by this time there is a lot of conflict. Bw'aba yasuubiza kino ate ayagala okukyusa kati problem lyo nti ayagala nti nze kati nakyusa ndi Mubaka agenda okutata ffe tetukulonderangako okuteesa because nekyo okuteesa oluusi oyinza okuba tokimanyi kyekikyo oyogedde kubanga bamulonda bamugamba nti one ekisooka nti waliwo n'abataweza ddakiika 2 ez'Omubaka Tamaguzi yogerako nga bamugamba eddakiika 2 alabanga agubawadde eddakiika 3 mu sekendi 35 nga yaweddeyo nsibikale okay thank you so much amwebaza tannamala nayo kubanga ekisooka n'ebigambo ebimalako eddakiika 2 tabikola ki tabe naye abantu bamulondera ekyo bamulonda lusuku lwa seminti matooke mawaate ndagala njubiruze kakati naye nga tonagendako ekyo endagala njubuluze nga tonegenderayo walanga yembuulizaho ne bwe kiwanda ate waliwo abalondebwa nga boogeze era nga basuubira okwogera ampadde example yakuba omuminisita naye njamwogera kuba SMS Mukasa Roger nga Honorable Agnes Nandutu Kazibwe Bashir Mbaziira baali boogezi wavweru naye kati ate they went mute kati baba basuubiza abalonzi baba basuubiza ki genda mu constituency zabo labe kati genda mu constituency ezo bwe kibanga omuntu okulonda Bashir ogenda kuli alonda nti agenda kuzoganya agenda kukola kino kati genda mu constituency obuze ne boonotwala ambulance 10 ne boonotwala yoki already endagaano gibayi nabo bali abantu nga bagolna wali ku ballot paper you never change that I know this because abantu bano bakola endagaano kubanga basanga jukira nti omuntu asanga Lwomushana nga ali mu parliament eyo Lwomushana agamba no njagala district ekole kino njagala no district olagati ebyo Lwomushana byabagambe bya district nze sibiri kunze tractor zange nyine kolero lya tiles ezengudo ngena zisiba tiles abantu bagamba nti okay obekye kiriwo kakati ye promise people make a promise with the constituencies ngojeko bine bya parties kwanga parties bawe ziri but at the end of the day people make these promises kakati njagala kusembayo n'ekigambo kya coffee because I know ntandise okulaba ng'otereza galubindi kakati ngola bilawudde kakati ekigambo ky'emmwanyi njagala congratulate my team ey'abaka ba parliament they work together okuba nti no course